era bingi ebize biberawo ne bitiisa ba investors ne bitiisa abalambuzi ne bitiisa abantu buleyogera ku Kenya buli omu oboli awatandika okwedaliikirira naye ejogeddwa nnyo okuyoddala myaka gy'ensanvu nga Idi Amin Dada akyafuga wano tukyusa akatambi tuddeyoko mu mwaka 1975 ogwo omwaka bannakenya lwe basookera ddala okuloza ku bukambwe bw'ebikolwa eby'obulumbaganyi obw'ekika eky'obutujju ewaabwe. Kenya yafuna obwetwaze emyaka gy'enkaaga waba wakayita ndoze emyaka nga 12 bomu ezasookera ddala ne zitulika mu Kenya mwezi gwali gwakubiri nga guno 1975 mu masekkati g'ekibuga Nairobi mu kifo ekyakalirwamu ekiyitibwa Starlight Night Club. Basajja abamanyi okudigida omukiri gye bagendanga. Ekirala nga kiyitibwa Travel Bureau kumpi ne wooteri ya Hilton bomu gye zaategebwa. Baloza ku kiyitibwa obutujju nga bakamala emyaka 12 nga bafunye obwetwaze bano bannaffe bannakenya. Enkeera waliwo omu ku bannabyabufuzi abaali ab'amaanyi bamuyitanga Josiah Mwangi Kariuki. Yali munnabyabufuzi, yali wansi w'obukulembeze bwa President Mzee Jomo Kenyatta okuva Kenya bwefuna obwetwaze mu 63. Josiah Mwangi Kariuki. Bano ba Kariuki y'omu ku bannabyabufuzi ab'amaanyi abasooka Kenya nga eggwanga lyakafuna obwetwaze. Kenya bwe mala okubwa mu gwokubiri wayita olunaku lumu ono yali mbaka parliament n'agenda mu parliament ku Floyer House n'ategeeza olukiiko olwali lutudde 1975 n'ategeeza babaka banene speaker nti bannange nange mmotoka yange yakubiddwa ebintu byenteebereza okuba nti gabadde masasi. Amawulire gaatandika nti okutambula n'okusaasana nti waliwo abadde baagala okutta Josiah Mwangi Kariuki, JM Kariuki. Era Kenya onetandika okugwamu ensasagge ey'ebikolwa eby'ennumbaganyi eby'obulumbaganyi obw'ekitujju nga lumu March gwakusatu bomu endala zaategebwa mu kibuga Nairobi abantu 30 ne batalutonda. Newankubadde nga abantu bagwamu akajagalalo n'akacyankalano eggwanga nga liguddemu ensasagge, poliisi netandika okukola ebikwekwetotoko wenja banoonya abayinza okuba nga bali mabega w'enteekateeka ezaavuddeko okutta mu ngeri y'okutebga bomu abantu abawerako. Teddy Muti yenna yakwatibwako. Ennaku ezaddirira the city lived under fear. Bannansi b'ekibuga Nairobi, bannansi ba Kenya ababeera mu kibuga Nairobi bawangaliranga mu biseera byakutya. Era waliwo n'abagutwalanga omuzannyo nga bakubira abantu amasimu obuuli awo simu zino 1975 basobola okukiteebereza twabeerawo mobile phone tezaaliwo, simu ezaabeerangawo zez'olukomo bwewateekangamu wano n'onyola nekituuka eno n'onyiga ennamba ze wali weetaagaawo. Abaaliwo mu biseera ebyo muzijjukira oba ne bubanga onoonyereza osobola okulaba essimu ezaakubwanga ebiseera ebyo ezaabeeranga zitya. Tezaabeeranga zino zi mobile phone zetukwata ate tezaabeeranga nga zino landline zetulina ennaku zino nedda ssebo. Byabeeranga bisimu nga okuva ku nnyukuta 0 paka ku 9 osongamu oteekamu olugalo bwoti ne weetoolooza kati nga kalina bwe katuuka ne kakoona n'onyiga 0 n'okomawo n'onyiga 4 nga bw'oteekamu weetoolooza ziringa za lufungo oba zibayitanga ez'olukomo. So abantu bakubiranga abakungu ba gavumenti essimu nga bagamba tugenda kutega bomu waliwo bomu etegeddwa wano. Ekibuga ne kiwangalira mu kutya wonna. Of course balina kibalabyeko. Nairobi ategeddwa mu bomu, abantu bafudde, ebifo ebikyakalirwamu 2 bitegeddwa mu bomu. And now there was this cloud of fear that was hanging all over the lives of the Kenyans, especially abali mu kibuga Nairobi. Now waliwo
bus wezasimbanga twale ekyokulabirako nga bus z'Abaganda wezasimbanga wane waffe oba bus za UTC Uganda Transport Corporation bwezityo kati eno bomwe yategebwanga lumu March yategebwa mu paaka ya basi bantu batise bagenda Kakamega bali awo bagenda Norfolk abalala bali awo babatika bus zigenda Mombasa abalala bali awo bagenda Nakuru nga buyinza okukirowoozaako bus park kitusiri tuli mu bus park fe tugenda Kabale fe tugenda Mbale fe tugenda Jinja fe tugenda Masaka fe tugenda Mukono tugenda Mbende ze bus ezategebwa mu nga lumu ogwokusatu enkeera nga 2 March 1975 terror was getting unleashed further. Now abakulu abanene mbyokwerinda nga 2 March okwaliko ne Director General ba Commander wa General Service Unit bamuyitanga Ben Gethi muna Kenya emisana tuku ne basalako ono omwami gwenkubudde gwe bayita Josiah Mwangi Kariuki yamusalako wabweru wa hoteli ya Hilton Hotel. Abasirikale ba police abawerako e Kenya okwali ne police commissioner mutwale nga IGP ebiseera bye yali akyali muzungu bamuyitanga Patrick Shaw SHAW Patrick Shaw. Olunaku lulamba baali balumazeeko nga bagoberera Kariuki yonna gye yali alaga. Gethi Director General wa Unit Commander wa General Service Unit n'agamba Kariuki agoberere abasirikale ba police mu luserigende lw'emmotoka. Musajja watu naye nga bamusazeeko takyalina kyakkola ono nno munene mu gavumenti e Kenya basirikale ba police ba IGP beya bakulira ebitongole ebyokwerinda bamugamba tugoberere ne bamutwala mu kifo ekitamanyika. Naguno gujwa Josiah Mwangi Kariuki taddanga mu kulabikanga mulamu era oluvanyuma mawulire gaasaasaana nti okubulawo kwe kwagobererwa okuttibwa kwe. Kenya abasooka okuloza ku busagwa bw'embeera efaanaganako bwetyo. Wayita emyaka 5 ng'ebyo byonna bibaddewo 1908 waliwo wooteeri y'Abayudaaya the Jews mu kibuga Nairobi yategebwako bbomu nga 31 December 1908 ku lunaku nga abantu beeteekera kuyingira mwaka mujja. Abantu 20 abaali bava mu mawanga ag'enjawulo nga bannansi b'amawanga ag'enjawulo naye nga bali mu hoteli ne ya Norfolk Hotel tebalutonda nga bwe nkutegeeza Abayudaaya abali mu ggwanga erya Kenya bali beekolamu omulimu ne batandikawo hoteli eno eyitibwa Norfolk Hotel wakati mu kibuga. Bomu yategebwa 31 December 1980 ne bafa. Abalala 87 baalumizibwa bya nsusso. West Wing ekiwayi oludda olw'obugwanjuba bwa hoteli eno ne lusaanawo lwonna. Kigambibwa nti aba Palestine ab'ekibiina kya PLO Palestinian Liberation Organization beba tega bomu ku hoteli eno y'Abayudaaya. Why? Jukira mu 1976 Kenya yali ebudamizza era ng'eyambye Abayisirayiri okujja okukola ekikwekweto wano Entebbe. Kankuzizeemuko katono nnyo emabega. Jukira ekyaliwo wali bayita raid on Entebbe, Operation Entebbe. Abapalestine bawamba ennyonyi okwali Abayudaaya n'Abafalansa, abantu abalanga okwali mukyala Dollar Broch n'abalala, of course Dollar Broch yafa. Bwe bawamba ennyonyi eyo bagireeta wano Entebbe nga Amini yafuga. Amini n'agamba tekirina buzibu tubawo obubudamo. Ne babawo obubudamo wano ku kisaawe Entebbe ekyaddirira. Of course later on Israel nejja okola operation yaayo okurescuinga abasirikale baayo okurescuinga bannansi baayo n'ennyonyi eno yali ewambiddwa mu 1976. Kakati Kenya abaali bawambye ennyonyi baali ba Palestine ab'ekibiina kya PLO. Kenya
ye yayamba Abayisirayiri okubawa base ne basinzira e Nairobi okujja okulumba Uganda okola ekikwekweto ekyokununula ennyonyi yali ewambiddwa nga bagitadde Entebbe. Kati wayitawo emyaka ena Abapalestine tebasonyiwanga Bannakenya n'Abayudaaya kye baabakola mu 7 nga bagamba mwe Bannakenya mwe mwayamba Isirayiri okusinzira ewammwe okujja okutukuba Entebbe. 1980 bagayi ne batega bomu ku woteri y'aba Yudaaya. Era okusinzira ku mawulire ge twafuna amangu ddala ng'ebyo byakabaawo saaliwo naye kati waliwo bannamawulire abatukiikirira ffe bannamawulire abajja oluvannyuma abaazaalibwa nga ebyo byonna byaggwa amawulire bajjajjaffe byamawulire begaafunanga byakabaawo baatutegeeza nti Kenya police ya Kenya n'abantu abalala mu bbanga ttono nnyo baali bamaze okubaako we batuuka ku ky'okukwata abateeberezebwa okuba nti baali balina kye bamanyi ku lulumba olwo olwavaako okutta abantu abawerako. Yali muvubuka nno wa myaka 34 Kadura Muhammad Abdul Hamid ng'ava mu ggwanga lya Morocco. Abdul Hamid nga mundansi wa Morocco kigambibwa nti yayingira mu hoteli eno n'abukinga okusulamu e Norfolk Hotel e Nairobi mu wiiki yasembayo ey'omwezi guno ogwa December 1998 era yasasula ruumu ye n'asasula ng'alina kuvaamu nga 31 December ku ssaawa nga 8 ogw'emisana nga 31 December n'ava mu hoteli eno. Kinana twakalabako incidents 2 1975 ne 1998 wayitawo emyaka egiwerako nga Kenya eri mu kalembereza myaka nga 18. Boy oh boy, there comes the mother of all attacks. Nairobi erumbibwa embassy ya America ku ssaawa wakati w'essaawa 4 n'ekitundu n'essaawa 4 n'eddakiika 4 ez'okumakya ng'obudde gye bujjirireyo katono. Stuff happens and ebintu ne bikyukira ddala. Nairobi ekitegeera nti abakambwe ba Al-Qaeda oluvannyuma bwe kyazuulibwa baali bamaze okukola enteekateeka era ke kaali akaseera ak'okutuukiriza bino bye baali bamaze ebbanga eriwerako nga bapulaninga. Akadde akawererako ddala because kyekimu ku bikyasinze okubeera ebinene Kenya okulumbibwa 1998. Okay. Munana 1998 katsoka tutegere bava ko kiki ekyabasenda okola ennumba zino okulumba Kenya, of course ne Dar es Salaam ne Uganda bali bagenda tukuba mukama anatusasira. Abamanya ebyo munda bagamba nti njagala tutegere bava ko ki tutegere n'enteekateeka yawe nga balumba Kenya. Abamanya ebyo munda era oluvannyuma kyategerekeka nti kino bakikola beesasuza ku ggwanga erya America. Waliwo ekibiina ky'abalwanyi bakiyitanga Egyptian Islamic Jihad, EIJ. Egyptian Islamic Jihad nga kibiina ky'abalwanyi abaali batalima kambugu n'eggwanga erya America era nga of course n'Amerika nabo ebanoonya. Kati waliwo bammemba ba Egyptian Islamic Jihad oba Islamic Jihad yalina amakanda mu Misiri abakwatibwa. Amerika nebakwata nebachunya kuyita okubabonyabonya wandikiyita batulugunya ngebalanga kukola bikola ebyawukana ku ebyo bino kubanga bigoberera amateeka. Bali bakwatiddwa mu ggwanga erya Albania nga kigambibwa nti balina abantu bebattanga babattira Misiri. Era kino kyaliwo emyezi 2 ng'olulumba luno olwaliwo mu mwezi ogw'omunaana nga 1998 nga tegunnatuuka. That means bali bakwatiddwa emyezi 2 ogw'omusanvu n'ogw'omukaaga mu June wa 98
lwe baali bakwatiddwa wakati w'omwezi June ogw'omukaaga ne July ogw'omusanvu. Ahmed Ismail Othman Saleh, Ahmed Ibrahim Al Said Nagar, Shauki Salama Mustafa Atiya ne Muhammad Hassan Tita baali bakwatiddwa. Gavumenti ya America yali nsaale nnyo mu bino byonna. Bano abana baali balumirizibwa okwenyigira mu kutta Rifat El Magbud. Rifat El Magbud yali kigambibwa nti attiddwa bano, era nga kigambibwa nti baali bakoze olulumba olw'omutawaana ne bakola ebikwekweto okutta abantu mu kino kitibwa Khan El Khalil Market, akatale kayitibwa Khan El Khalil Market, kiba akatale ko Kaleerwe mu kibuga Cairo. Omwezi ogwaddirira gavumenti y'eggwanga erya America yafuna okulabulwa okuva mu bakambu bana ba Islamic Jihad. Ne babagamba mmwe kyemukoze Abamerika, kyemutukoze okukwata abasajja baffe, tugenda kuwoolera eggwanga America, mwetegeke. That a response was being prepared to repay them, the US, for the interference. Tubateekera okubaanukula mu ngeri y'okubasasula olw'okutuyingirira ne mukwata basajja baffe. Ahmed Ismail Othman Saleh, Ahmad Ibrahim Al Said Nagar, Shauki Salama Mustafa Atiya ne Muhammad Hassan Tita. Kwali kukulabula olw'okuwoolera eggwanga okwali kugenda okubaawo. These are wars entalo wakati w'abano aba Islamic Jihad n'Abamerika ezaali mu Egypt ne Albania. Laba abakambu bwe bajja ne beesasuza nga bakulumba America mu East Africa. Listen, watch me, follow further. Na bigenda maaso n'okusaasaana, ensi n'ogenda maaso n'okutegeera enteekateeka z'abano nga bwe zaali zirina okuba nga zitambula. Waliwo munnamawulire ayitibwa Lawrence Wright agamba nti, Lawrence Wright y'omu ku bamawulire abaanoonyereza ne bazuula bino byonna bye nkubuulira ebimu ku byo. Baga nti bano abasajja baasalawo beesasuze America nga balumba Dar es Salaam, balumba Kampala ne Nairobi. Naye nti Bin Laden bw'amala okutegeera bino byonna, naye n'ategeeza nti nga bwe yali ayagala okubaako engeri gy'ayingirako mu nteekateeka z'okuwoolera eggwanga ku bino byonna. Bin Laden mukulembeze w'ekibiina ky'abalwanyi kya Al-Qaeda eyattibwa mu 2005 mu mwezi ogwokubiri mu mwezi ogwokutaano nga 2 mu kitundu ekiyitibwa Abbottabad munda mu ggwanga erya Pakistan waggulu eyo. Bin Laden yali akulembedde Al-Qaeda. Bin Laden mu nzaalo ya Saudi Arabia bwe bamunoonya ne bamuzoganya n'adduka ewaabwe Saudi Arabia, n'ajja Misiri, n'ava Misiri n'ajja Sudaani. By'ebiseera ebyo nga bamunoonya everywhere. Bin Laden yabeerako Sudan. President Hassan Omar al-Bashir nga akimanyi nti Bin Laden gwe banoonya ali wano, n'amubuddamu ne bamuwa n'ennyumba erabika obulungi ne bamuwa n'obukuumi. Ndikubuulira engeri Bashir gye yakuumamu Bin Laden ng'ali Sudan mu mpeereza n'enteekateeka endala ezijja. Now Bin Laden naye n'agamba nti olwa America ekikola kye yakola okulumba Somalia. Jjukira America yali yakolako olulumba lw'omutawaana ne balumba Somalia, ne batwalayo ennyonyi Black Hawk ez'omutawaana ne zirumba Somalia. Ojjukira bulungi ne firimu eyazannyibwa nga eyitibwa Black Hawk Down nga yeesigama ku ebyo ebyaliwo e Somalia. Kati of course Abamerika baba ku Somalia, America talidda Somalia. Buli lwawulira nga ayagala okudda Somalia alina kupangisa magye magwira gagendeyo gakole emirimu. Gye tasobola kudda mu Somalia. Abamerika emirambo ne bagikulula mu street mu kibuga Mogadishu ne walala myale je Baidoa yonna Abamerika ne babakwatanga balamu ne babasiba ku mbalasi ne babawalula nga balamu. Embalasi mu ne bagiguba n'eddene endala n'eddeno. Amerika n'ayabulukamu wakati. That's kirooto ekyentiisa Amerika kye yalaba nga kyaddala e Somalia. Kati Bin Laden naga tuyina okwesasuza olwa Amerika okulumba Somalia. N'ekirala Amerika yagala kujabuluzaamu Sudaani. Bakikoze.
Bach enteekateeka zino Bin Laden ayingira mu kino agamba enteekateeka zino mu Merica zaalina okwagala okwabulula mu Sudan agikutulemu. Of course oluvannyuma kyatuukirira Sudan ne South Sudan. Bin Laden yali yakitegerako baateeseza ku embassy ya America Nairobi. Bin Laden n'ategeeza abagoberezi be nti bannaye mulaba ekitta abantu ekyali e Rwanda nti nam yes abakiteekateeka basinzira ku embassy za America ne bateekateeka okutta abantu e Rwanda ekitta abantu ky'e Rwanda kyemulaba. Bin Laden bino bijja ku munnamawulire ayitibwa Lawrence Wright yawandiika ekitabo ekikwata ku ngeri America gye yalumbibwamu e Kenya ne Afghanistan rather ne Dar es Salaam. Bin Laden n'abuulira abantu nti genocide yali e Rwanda abagitegeka baatula ku embassy ya America e Nairobi ne Dar es Salaam ne bapanga okutta abantu. Lukumirwenda kyenda mu munaana awo tugenda ku nteekateeka bagaayi abakola olulumba luno balupanga batya mu mwezi ogwokutaano 1998 jukira Kenya bagikuba mu gwa munaana mu mwezi ogwokutaano 98 bagaayi abatujju nga be bayitibwa bagaayi abalwanirizi nga be bayitibwa bagula ekizimbe mu Nairobi kibasobozese okukolerawo bomu. Bakitegera nti tosobola kuyingiza bomu ku kisaawe JKIA Jomo Kenyatta International Airport tujja kuyingizawo bomu. Tujja kwatibwa tukwate sente tugule ekizimbe mu Nairobi si kupangisa oyinza okuba wakapangisa ate Landlord najja nagaka kati nyumba yange nyina byenjagala ogikoleramu Landlord abamu abeera alambula wagenda okulaba mulidde ennyama agayi gundi olinamu kulya nnyama ate Landlord okaya nakinga nakusasudde emyezi 6 awansasula ntono samanya nti onaalya ennyama yongeramu katisasula mwaka Landlord abeeyisayisa. Bano bagaya aba Al-Qaeda bagula kizimbe mu Nairobi kibasobozesa okwetaaya n'okukola byonna. Kizimbe kirina fence kibayita ekikomera nga kuliko ne garage. Mu garage eno tumanyi baterekebwayo mmotoka n'abatalina mmotoka baterekayo bintu nga nsawo z'amanda oba bintu ntu ebyo betubeera mu kyalo garage twanikamu tuterekamu mmwanyi oba na bijanjalo oba na kasooli. Eni garage lyali ekkolero lya bomu ze baakola ne batulisa embassy ya America. Waliwo omusajja ayitibwa Sheikh Ahmed Salim Sudan. Si Sudan wabula Sudan. SWEDAN. Sheikh Ahmed Salim Sudan yagula emmotoka Diana Toyota mu Nairobi n'agula n'emmotoka endala Nissan Atlas. Eno Nissan Atlas kimotoka ekyo yakigulira eri Dar es Salaam nga biringa bino ebimotoka ebitwala ebyennyanja. Ekyo yakigula n'akiteeka e Dar es Salaam. Wano Kenya Nissan Diana Nissan rather Toyota Diana si Nissan Diana yakika kyo Toyota gye yakola gye yagula okusobola okukola ku mirimu gyabwe. Ne bagula emitayimba 6 nkulaga enteekateeka y'okutega bomu e Nairobi. Ne bagula emitayimba 6 ne bagiteeka emabega wa Diana eno ekolenga ka cage bomu mwe bagiteeka. Zo agenda ku YouTube channel ya Kaziwe Bashir Mbazira official wakabeera okwo nga muyitirivu nnyo ensi tugisembezaawo nyini wooli. YouTube channel ya Kaziwe Bashir Mbazira official genda gisubscribing ko ojja kusangako waka nga muyitirivu nnyo bulirako ne bannonga 10 wagaye nti man wali waka byonna byolowooza. Of course nebyo kuba seeing is believing. Wano tuteekayo maloboozi tukuterayo video enkambwe ezikulaga waka mu bujjuvu bwa ye
Okitegedde mukwano gwange YouTube channel ya Kazibe Bashir Mbazira official gendako subscribing ako bulirako ne banno ku kino nti abaye ne wano www wano waliwo waka bagayi ne banagayo gye muli buli ku simu ina WhatsApp ina Facebook kitegeeza osobola ku accessinga YouTube bino biranga bitambula ddala bulungi nnyo nyini ddala ate ensonga ne biranga etambula now in Nairobi omusajja yayitibwanga Muhammad Ode bamaze okugula emotoka Diana bafunye emitayimbwa mukaaga bajokeza bagitadde mabega bomu mwegenda okubeera bazimbye ka cage ojimanyi nga bulaba obutimba obuyumba bwe tuteekamu enkoko mu katalaawo nti buyumba bukeje obwo enkoko zireme genda nga bwakatimba kati bano bakozesa emitayimbwa mukaaga ne bagisala ne bafitinga bulungi ne bameasuringa nga mu mugenda okubeera bomu eno kano ka cage ne bakateeka emabega wa Kidayana kino ekyali kiguliddwa era bakigula Nairobi bamaze okuzimba bomu yaabwe mu garage e Nairobi ku nyumba gye bagula bagizimba balina ogiteeka mu mmotoka omusajja ayitibwa Muhammad Ode yali supervisor yatambulanga okuva e Nairobi nga bagende Dar es Salaam fe mukama yatuyamba buyambi era twongere okumusaba atuyambe nga banna Uganda naffe twali ku lukalala but for some reason Katonda yasinga okumanya ne tujiba ku lukalala ne embassy ya Americano bali balina ojjukuba naye ne baconcentrating ku Dar es Salaam ne Nairobi Muhammad Ode bwatambula bwave Nairobi wadde Dar es Salaam Nairobi Dar es Salaam Nairobi Dar es Salaam nga ye supervisor eyalaba bomu bbiri ezakolebwa. Let me tell you, bomu bbiri ze zategebwa emu gye batega e Nairobi nenda gye batega e Dar es Salaam zaali zitowa pound 12 mu buzito bw'ogisitula ze kilograms 900 kg buli bomu. Bagayi bakunganya sirinza za TNT ezisoba wakati w'ebina n'ebitaano bakozesa kye bayita ammonium nitrate okola bomu bakozesa aluminium powder ne detonating code sijja biddamu ebyo biwulire buwuliza tuyitewo tugende temwazze kuyiga bwe bakola bomu. Bomu eno ne baziteeka mu bubaawo olaba nga bono gamba good abatunda ennyanya baddira ne bafuna bazita bate box ez'ennyanya ne bafuna eziringa box z'ennyanya 20 nga bali bazidesigninze bulungi nnyo nga zigwamu zino explosives naye nga zonna bw'ozigatta zikola bomu emu ezitowa kilograms 9 ze pound 12 mu bipimo. Ne bakunga crates bazita crates wooden crates naye box tuzitwale nga crate nga boxes zino zolabe z'ennyanya ne bazisiringa bulungi nnyo ne bazisiba bulungi nnyo ne baziteeka mu buli bukeegi bwe nkugambye ku obwali bukoleddwa mu mitayimbo omukaaga gye baali bamaze okukola obulungi ne baziteeka emabega wa kiroole. Omusajja ayitibwa Mohsin Musa Mutwali Atwa n'afuna n'alwaninga waya okuva ku bomu zino ze baali basibye nga ziriko batteries ezaali emabega w'ekimotoka kati waya ne bazisika ne bawayalinga ne zituuka eno mu maaso ku dashboard dereva waali kimotoka emabega bataddeyo bomu Mohsin Musa Mutwali Atwa n'alwaninga waya zino ne zijja zituuse ku battery bomu gye ziveeri emabega mu kakeegi ne basika waya ne zijja ne ziyingira munda paka eno ku dashboard. Abamanyi emmotoka maaso waliwo ngewabeera radio oba wabeera biki maaso awo oba oluusi wooteeka ebintu ng'otudde mu maaso tugeze tuli mu taxi ensawo yankangiteekeko wano dashboard yawo kati waya gye zaatuuka eyo
nga kitegeeza gyatadde ne gyebayita detonator. Detonator ekole mulimu ki? To detonate. To detonate kyeki? Yebanga emmanduso eya bomu enyigibwa netulika. Bomu zino bazitegeka. Bin Laden yabagamba twagala tukube America ku lunaku lwennyini nga tujjukira amagye ga America ne gwatuuka e Saudi Arabia mu biseera by'olutalo lw'e Persia. America amagye gatuuka ewaffe Saudi Arabia lwe tuba nga tujjukira abasirikale ba America lwe balumba Saudi Arabia, lwe batuuka e Saudi Arabia mu Persian Gulf wo lwe lunaku lwe tulina okulumba. Okay. Eyakatwegattako nkulaga ekyaliwo mu 1998 nga 7 August Kenya bwe yalumbibwa bomu ne zitegebwa ku embassy y'aba America e Nairobi. Era lwe lunaku lwennyini luno Bin Laden lwe yalonda lwe bakolera ekikambwe 7 Ogw'omunaana. Tunakyusa omudigido, tunatambula ffenna otegeera ebyaliwo. Webale kubanga olinaffe munda mu bisenge by'amakolero agawaaka. Twagamba weekend zo teziddamu kuba kyekimu anti tubeera mu program bas dunia ne munno nnyo nnyini ddala oli nannyini waaka, omusajja owa waaka. Tugamba kimu ffenna nti twagala waaka si bigambo. Basiri dakika 3 ez'amakya wakati wazzo n'essaawa 4 n'eddakiika 4 ez'amakya. Ba suicide bombers baalumira mwoyo, bavuga agamotoka agalina bomu. Listen, bagayi babala ekintu kyabwe bulungi nnyo, baali patula ku nsonga ya time. Nga bwe kirina okubeera e Nairobi, bwe kirina okubeera e Dar es Salaam. We have a space of just 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 minutes. Wakati mu dakiika 10 mwe tulina okukolera olulumba luno olw'omutawaana. Nairobi awume ne Dar es Salaam awunye vumbe. Kyebakola e Nairobi, kyebakola e Dar es Salaam, bapakinga emmotoka ejjudde byenkugambye ku embassy wabweru wa embassy e Nairobi. Ne bapakinga emmotoka ejjudde byenkugambye wabweru wa embassy e Dar es Salaam. Almost simultaneously, kumpi mu kaseera keekamu. Boom. Ye yasinga okuloza ku busagwa n'obukambwe bw'embeera eno yaliwo ku lunaku luno lwennyini. Era abantu funa bulungi ebibalo 213 bebaafa instantly mu cash. Nairobi abantu 213 baafiirawo. Dar es Salaam wafiirayo abantu 11. Kyovula mu muwendo n'obuzito bw'okufa kw'abantu Dar es Salaam togiwulira nnyo nga bagyogerako nnyo, yadde nayo yalumizibwa abantu baayo baafa. Naye abantu 213 be baafa Kenya, 11 ne bafa e Dar es Salaam. Of course bwe bagamba nti bafudde ne bekaba kabenje okujjako bonna nga basaanyeewo, emikisa gibeera waggulu nnyo nti waliwo abalumiziddwa ennyo. 419 e Nairobi baalumizibwa. 4019 abantu 419. Omanyi abantu 1000 2013 419. Walumizibwayo abantu 85. Bomu zino zaali zirina obuzito obw'ekika ekyagula olwezi bayita seismological readings. Bomu okuwatuka kwazo kwali kuzito wa
bazita short tons wakati we 3 ne 17 mu buzito olusi bazita metric tons wakati we 2.7 ne 15.4 metric tons obuzito bw'omusindo okuwuluguma amaanyi energy level. Munnange newankubadde nga olulumba luno lwali luweerezeddwa butereevu eri Abamerika nga omusajja akoze olulumba luno ayagala kukuba kulumya nakusaanyawo Bamerika e Nairobi ne Dar es Salaam bantu ba bulijjo bannansi b'eggwanga erya Kenya bannansi b'eggwanga erya Tanzania be baalumizibwa. Listen, mu bino byonna bw'ogatta abantu 11 abafiira e Dar es Salaam n'abantu 213 abafiira e Nairobi, America yafiirwako abantu 12 bokka oba bonna. Kwaliko n'abakozi b'ekitebe kya America ekikesi e Nairobi, CIA Central Intelligence Agency bali Nairobi bafa bali ku embassy ya America e Nairobi bakozi ba CIA omba muyitanga Tom Shah n'omulala Mole Hakbe Hade yafa omusirikali w'amagye ga America ag'oku mazzi oba ag'empingu US Marine Sergeant Jesse Aliganga yafa. Marine Security Guard owa America yali ku embassy ya America e Nairobi yafa. US Army Sergeant Kenneth Ray Hobson yafa. Yomukwabo 12 Abamerika abatiwa. Now katulabe kyali kitya ku embassy. Ani yavuga emmotoka eno mutugambye haje omusajja yavuga emmotoka baparking emmotoka kyali kitya? How did this all happen? How did the events unfold? Okay, katulabe mukasera katono nkomawo betudda tulabe omusajja ayitibwa Azam AZZAM yali mu mitambo gy'okuvuga emmotoka n'engeri byonna gye byatuukamu n'okunyiga gye nagambye gye bayita detonator. I get back, we together. Ennaku enzaka zigizigi mu bukulembeze bwe nga president tomanyi kye kitegeeza kubanga eggwanga lyo lyerirumbiddwa abantu bafa amawulire gakulaga ebiriwo. Era Kenya kino kyaliwo kwolwo era ne baga never again should this happen. Kikafuwe kigwe garambe wali koni tekiddangamu okugwawo nkulaze of course. Fast forward nenkulaga abantu abafa n'ebirala but wakati wano omusajja ayitibwa Azam avuga emmotoka Diana ye bamaze okuteeka mu bomu zitize Gambye bazisibye mu biboksi ebyakolebwa nga walaba boksi z'ennyaanya 20 zonna bw'ozipima zizitoba kilograms 900 kgs ze pound 2,000 mu bipimo. Motoka gitwala benge parkings wabweru wa embassy yatuuka wetya. Azam avuga Diana eno misinde gya yiri sawa nyanga za kawera kuyiseka dakika nga 20 ngava mu kitundu ekyobuvanjuba bwa embassy. Mu motoka eno Azam yalimu ne Muhammad Rashid Dawood al-Awalali sajja balina amanya balinga odongo oto amanya gaba Blasio Zambali yali awo ogawulira ogamba Muhammad Rashid Dawood al-Awalali nokubanga oyina mu kuboka Awalali oyinza okulyogera n'otaddangulu Awalali Basiri Azam ne munne Azam yavuga bwe batuuka ku wankaaki wa gate koze like gwe mulyango omunene main gate
bagamba omusirikale akuuma ku embassy ya America e Nairobi Benson Okoko Bwaku ngoba ogenda ku embassy ya Uganda abakuuma baddugavu nganze asookera akaawo ne bwe mala okubayitako bali abalala abaddako ojja kulaba nga kati omusirikale yalina wa company nkuumi ya bwannannyini private security company Benson Bwaku Okoko ne bamugamba gulawo naye nga bamugamba gulawo nakumulaza na sign gulawo musajja naagana nga alaba ekimotoka kizze gawanye kiddaya na kizze kisongedde ddala kyagala kuyingira embassy naagana asikali tumwitenga asikali omusirikale naagana by the way asikali kitegeeza musirikale era bwolaba abasirikale oba ba UPDF oba abapoliisi baasikali nikati baasikali tumanyi nti asikali oba akasaali mu Luswahili ekigamba asikali ye musirikale kaakati ono omusirikale oba serikali asikali naagana Benson Okoko Bwaku naagana gumotoka gulese guzzegawanye bwogulaba ku bibiri olowooza kuliko kimwe nga kituufu bwogulaba omanya nti aguvuga agenderedde speed alina ekigendererwa oba oyinza olowooza guluzinze control nti emmotoka tesiba sobola okutebereza embeera eyo ate nga waliwo engeri y'akaserengeto agulengera gujja alaba omusajja ayisaamu omukono dereva ayisaamu omukono agamba gulawo bwe yagaana ono Azam n'agamba munne Muhammad Rashid Dawood Al-Ahulawi najja yakabaati. Sounds like a scene from a movie. Chulikanga akatundu okuva mu sinema. Kino kitundu mu bulamu obwaddala. Muhammad Rashid Dawood Al-Ahulawi nagula wakabaati n'atokosa enkebete Benson Okoko Bwaku awo yakoma. Al-Ahulawi bw'amalirizawo waliwo abasirikale abalala ba embassy guards abafulumye balaba ensasagge gudde. Kye yakola yali ayina stand grenade n'agikasuka. Bw'agikasukira abasirikale ba embassy abaali bazze obukosi oteebereza ekiddiriraawo n'omuntu akiramuza bwenkanya. Gaayo no kye yakola Ahulawi amaze okukasuka ka grenade akasukira abasirikale n'abuuka mu mmotoka n'adduka emisinde. Omu ku basirikale abaaliwo wano bakola bakita radioing kiyita okukuba essimu n'akubira Marine Post ng'abasaba backup. Yakubira Marine Post 1 twetaaga backup tulumbiddwa. Kati munnanga abakyali mu byatulumbiddwa ekimotoka nyemba kiparking awo. Ahulawi yamaze dde okudduka nono Azam afulumyemu ne bastola yagireko mu munda. Bomu ennene already ono agenda okufuluma ng'amaze okunyiga detonator. Okubwatuka kuno okw'omutawaana kwakosa ekizimbe kya embassy amangu ddala. Waliwo n'ekizimbe kye babaaji bakiyita Ufundi building. Ufundi building kiriraanidde ddala embassy building. Abantu abasinga liwe baafiira wano ku Ufundi building. Tekyali kya embassy building. Ekizimbe kya embassy kyakubwa ne neighboring building gye bayitanga Ufundi building. Wano nno waliwo abakozi ba embassy we basulanga. Waliwo n'abayizi ab'essomero eryali libayigiriza ebyemikono basulanga nabo munnange ku Ufundi building tebaalutonda. Ebbugumo bano baalirozaako ne lyolekera ku luguudo oluyitibwa Haile Selassie Avenue. Waliyo ebbaasi yali eparkings ng'okubwatuka okw'omutaana bwe kwajja ebbugumo ne ligenda ne lisaasaana ku bizimbe ebirala ebyali ku luguudo oluyitibwa Haile Selassie Avenue n'emmotoka ezaali awo zibbaasi nazo ne zikwata omuliro. Amadirisa g'ebizimbe olw'obuzito bwa bomu
that heat and weight, ebbugumu omuliro n'obuzito bwa bomu byawulirwa mu kitundu kya half mile, meters 8 okuva wano. Mile ogimanyi? Kale tubale meters 800, 800 meters. Distance okuva bomu yategebwa paka meters 8, half a mile. Ebizimbe ebyali awo byonna amadirisa we ya shattered. Amadirisa gonna gayabika. Waliwo munnanga abantu abalala abakosebwa amaaso ne gakubwa, abali mu bizimbe byali biriranye waawo. Waliwo n'abakyala abali embuto awo zaavaamu, era omukubbo yavaamu olubuto n'afiirawo, mulala olubuto lwavaamu buvi yabamuddusa mu ddwaliro, Katonda n'amusaasira n'awona naye ng'olubuto. Now, ebyaddirira byebiri byenkulaze. Abantu 213 abafa e Nairobi. Abantu 1419 abalumizibwa e Nairobi. Abantu 11 abafiire Dar es Salaam ne85 abalumizibwa e Dar es Salaam. Eddakiika 10 zino zizakyusa landscape y'ekitundu kino. I think it was 2017 twagenda nga abamawulire wano, waliwo ekitongole ekyali kitegese emisomo okulwanyisa bikola bya butujju nga bantu bagattiramu okuva mu mawanga ag'enjawulo. Twalina Abasomaliya, Abasudani, okuva ne Uganda, Kenya ne Tanzania. Waliwo omuganda bamuyita Ahmed Haj, balina ekibiina kyabannakyewa kyakwatagana n'abantu ab'enjawulo bakutondawo enkola gye bayita credible voices. Mu credible voices muno mwe twagendera, zinagenda nga amawulire, ne mulimu abalala abagenda nga abasomesa nti abantu abasobola okuwa amaloboozi okwogera eri abalala. Mwalimu abasomesa, mwalimu balooya, nze wamawulire nagenda ne bannaffe abala okuva mu civil society organizations. Ne tugenda e Nairobi 2017 ndoza mwezi nga gwakuna ebimu ku byetwa of course ng'ogyeko training n'emisomo ne workshops. Ne tugenda ku bayita ground zero Memorial Park weeri awo America. Era ekyo ekifo kyo kyasigalawo ground zero Memorial bayita bomb blast, ekigambo ekyamangu. Tya ogenda eri ku bomb blast bomb weyabikira. Bw'otuuka waawo bye twalaba be bamu ku bantu, ebifaananyi by'abantu ebyafunika abaafa, n'okulaba ebifaananyi eringa museum ebyaliwo ebikulaga ku lunaku luno lwennyini olwaliwo. Bano abantu bomuntu emukubye eriiso livuddemu linaanuusa, eriiso linaanuuka liringa oba seplingi, something like that. Livaayo weriti mutwala ebifaananyi nga vidiyo batwala nemu bifaananyi of course still pictures, then batwala nemu kalinga ka theatre. Otuukayo n'olaba vidiyo abantu nga babayoola okuva ku wano ku kifo kino nga omuntu eriiso lirebedde livuddeyo bweruti liri eno nga ku kirevu eno kifaananyi kiri grizzly. Abalala bomu bakubye ebyenda bifulumye, omutwe oli ekubye, omukyala gwenkugambye yali olubuto. So kaali kaseera kazibu, era bannakenya babirabanga ebyabaddewo jjo. Byaliwo ku mulembe gwa President Daniel Arap Moi mugenzi. Amangu ddala nga bimaze okubaawo, America yali ekulembera omusajja Bill Jefferson Clinton. Yalagira ekikoto kiyitibwa Operation Infinite Reach.
Operation Infinite Reach oba Infinite Reach kyali kikwekweto President wa America Clinton kye yalagira okola ku mawanga limu abiri. Yalagira balumbe Sudan ene wa Hassan Bashir, n'alagira balumbe Afghanistan ng'ennaku z'omwezi 2 August 1998. Era yali yasinzira ku TV n'ayogerako eri America n'eri ensi yonna mu kuteekawo ekikwekweto kino Operation Infinite Reach. Ng'ennaku z'omwezi 2 nga wayise ennaku nga 13 kuba Kenya yalumbibwa nga 7 August. So mu bbanga lya wiki nga 2 eryaddako America Israel cruise missile attacks okulumba Sudan. Wano nno ebimu ku byavaamu ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations Security Council akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte ak'ebyokwerinda ne kayisa resolution 1189 nga batunulira ebimu ku ebyo ebyaliwo. Okumanya nti bagikuba bubi nnyo embassy ya America e Nairobi, bagikuba beyond repair, nga toyina woyinza kutandikira gamba nti tudabirizeyo. Era waliwo gambye Memorial Park yeriwo ground zero, toyina kyola abantu waliwo kino waliwo bateekawo kijjukizo ne bawandikako amanya g'abantu abafiira waawo. Waliwo era na fountain amazzi fountain amazzi ga kinyonyole ntya fountain kitegedde ndooza simanyi benyiza kikunyonyola. Waliwo ekyuma kiba kifuka amazzi nga bwegambuka bwegakka nyizo kireka bwe noga nti waliwo ennyanja bakikola bukozi fountain mutera nobbira mu bifo ebyenjawulo muddala mu compound nolaba nga amazzi kafuka amazzi bwegambuka bwegakka kati kyekiriwo era ne bwe twagenda mu 2017 kyekyo kyetwalabawo. Era ne embassy wano tebaddamu kugizimbawo wennyini nnyini. Kyebakola bazimba bafuna waliwo United Nations offices ekibiina ky'amawanga amagatte e Nairobi, offices za UN e Nairobi, kati across opposite offices za UN we wali embassy ya America e Nairobi. Lwa nsonga za byakwenda nti offices z'ekibiina ky'amawanga amagatte zikumibwa nnyo, kati n'Abamerika nabo balaba nti naffe waayi sajja batukubye katujje tusenge ku wano kumpi tufune ekibanja wano kumpi ne UN oli awo tebatukube. Kati abasajja abalumba abali mabega wa bino byonna ki ekyatuuka ku bo? Oyinza oga nti okay tutegedde what will happen kubona ababaaya tega bomu n'ebirala ebigwa mukoyo. Of course bakwatibwa, abamu bakwatibwa, era ndowooza katubeeko kitutegeera kubamu kwabo okunoonyereza kwakolebwa waizo baita indictment ne bafuluma ebibaluwa bye bakuntumye. Abantu 20 be bafulumizibwako ebbaluwa bakuntumye olw'okubaako kibamanyi either okwenyigira obutereevu oba okupanga oba okuteekateeka olulumba luno olw'emisonga ez'enjawulo ze baakola. Kuba n'abirimu ensonga z'abantu 18 zaamala okugonjoolwa, naye katulabe bonna ebikwata ku bo. Bano bogenda okuwulira 21 be balina akakwate mu kupanga mu kuteekateeka olulumba olwakolebwa ku Nairobi ne Dar es Salaam. Nabiki status yaabwe bali ku ki kati? Sheikh Ahmed Salim Sweden
ono yattibwa e Pakistan nga 1 January 2009. Sweden nkubulidde omulimo gwe yakola waneeno e Kenya. Fahid Muhammad al-Muslim naye yattibwa Pakistan. Actually ono Fahid Muhammad al-Muslim yattibwa ku lunaku lwe lumu ne Sheikh Ahmed Salim Sweden nga 1 January 2009 bamutira Pakistan. Ahmed Khalifan Gailani bamukwata ali mu America bamusalira ekibonerezo kyakuba mu kukomera obulamu bwe bwonna. Omulala ayitibwa Khalifan Hamis Muhammad obulamu bwe bwonna talifuna mukisa gufuluma komera era nga ali mu America serving a life imprisonment sentence. Mustafa Muhammad Fadhir ono yattibwa mu bikwekweto bya America mu Afghanistan. Muhammad Rashid Dawood al-Ahlawi oli gwe gambi w'omutawaana Ahlawi eyadduka be bali mu motoka n'akuba omusirikale be bali mu motoka kitraka n'adduka mu motoka n'adduka emisinde nga bamaze okuparking emotoka bateze bomb. Oyo omukuba memba ba Al-Qaeda abakulu abakuukutivu bwe ba singisibwa omusango gw'okutega bomu mu America ono na rather ku embassy ya America ono naye kibonerezo kya bulamu bwe bwonna ng'ali mu komera mu America gye bamusibira. Muhammad Sadiq Ode ono naye kibonerezo kya bulamu bwe bwonna mu America. Ahmed Muhammad Hamid Ali ono bamutira mu Pakistan mu 2010. Fazul Abdullah Muhammad bamutira mu kibuga Mogadishu kikulu kya ggwanga lya Somalia nga 8 June 2011 maje ga Somalia ge gamutira yali yadduka okosi bamufulumya ka bibaluwa nadduka nga America emulonya talabika ne yekweke Somalia 8 June 2011 amaje ga Somalia ne gamunyiga mu kibuga Mogadishu. Adel Abdul Barri Adel Abdul Barri munasi wa Egypt yasibwa okumala emyaka 25 gyagenda okumalayo ali mu komera mu America. Ibrahim El-Darus yafiira mu 2008 bali bamusibira waka under house arrest bamusibira mu ggwanga lya Bungereza. Anas Al-Ribi yafa mu 2015 yafiira mu America nga bamukutte nga alinze okuwozesebwa. Wadih Al-Hage ono Musomali Wadih Al-Hage bamusiba emyaka gye gyonna gyasigaza ku nsi mu komera mu America lwa kulumba Kenya. Khalid Al-Fawaz obulamu bwe bwonna taliva mu komera Abamerika bamunyweza. Muhsin Musa Matwale Atwa ono Muhsin Musa Matwale Atwa gwe nkugambye eya supervising anga bomu zino ezakolebwa bwali nyabaso okuva Nairobi ogende Dar es Salaam bwali nyabaso okuva Dar es Salaam kudda Nairobi olusi nali nyennyonyi okulaba abaana bomu bagikoze ezitowa kilo olwenda ze twagala zirize twalagira nti yes sir aya bas. Muhsin Musa Matwale Atwa obulamu bwe bwonna taliva taliddamu kuba mulamu. Ono si namusibe yadduka teyakwatibwa
bamutira mu kitundu kiyitibwa Nagar Khalil mu Pakistan nga 12 ogwokuna 2026. waliwo ono guy Abdallah Ahmed Abdallah teri amanyi gyali yadduka. Mahmud Salim manya ganjawulo. Mahmud Salim obulamu bwe bwonna ng'ali mu kkomera mu ggwanga erya America. Ayman al-Zawahiri ono munnange teri amanyi gyali wa myaka 68 musajja munnansi w'eggwanga erya Egypt y'omu ku bammemba ba Al-Qaeda ayitibwa Ayman Muhammad Rabi al-Zawahiri teri amanyi gyali bamunoonya yekwese. Saif Adel teri amanyi gyali. Muhammad Atif yattibwa mu Kabul mu ggwanga erya Afghanistan nga 14 Novemba 2021. Basebo ne banyabo bakkiriza tuwunzike noono eyali omunene mu banene baali bamaanyi ng'ensi batya Osama bin Laden. Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden. Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden. Abamerika bamunoonya bamukwate oba bamutte. Abamerika bamunoonya bamutta nga busy May 2011 mu kitundu ekiyitibwa Abbottabad munda mu ggwanga erya Pakistan. Tulifuna akadde inshallah netulaba story ya Osama bin Muhammad bin Laden mu bujjuvu. Kale oyo yali mastermind omunene mu banene kageze mu nyiwa abana ba Al-Qaeda abali ku ntikko y'okutega bomu mu ggwanga erya Kenya wali e Nairobi ne balumya abawerako ne batta abawerako. Kwagaza kwa bulungi jukira okutugoberera ku YouTube channel ya Kazibe Bashir Mbazira official ojja kulaba waaka n'obwana bwa waaka. Kazibe Bashir Mbazira official ko bogenda bobo ine simu smartphone ngoli ku Facebook oli ku WhatsApp kitegeza na YouTube osobola kubanga ogiraba n'olaba information waaka abeerako mungi. Kale ku Osama bin Laden yawo wetusimbidde oluwanyi tunatemerawo empenda endala mu luweereza oluddirira okulaga bin Laden yani yakola biki abaffe omusika wa bin Laden yaliwa abaffe Al-Qaeda y'amaanyi oba yanafuwa bwe ISIS bwe yajja yabaffe family ya bin Laden yalekayo yadde ku mwana omu bw'ati ayinayo omwana asobola okukola emirimu gya kitaawe kwageza kwa bulungi akume basiri